Oluvannyuma lw'ebbanga nga akakiiko akakwasisa empisa kanoonyereza ku bigambibwa nti minisita omubeezi w'ebyamayumba Persis Namuganza yajolonga Paalamenti olw'akakiiko akaali kateekeddwawo okunoonyereza ku mivuyo gy'ettaka ly'e Nakawanagulu bwe kamusingisa omusango gw'okwesuubi woofiisi ye. Era amyuka ssentebe w'akakiiko Reverend Father Charles Onen asomedde Paalamenti alipoota ku bigambibwa nti Namuganza yadda ku mikutu gya WhatsApp saako ejja mawulire n'alengeza ababaka ba Paalamenti. Ne Sipiika waako Anita Amongo Magogo. Akakiiko mu alipoota yaako kategeeza nga Namuganza bw'atali mu ngeri y'akakiiko nga n'okulabikako gye kali lwali lutalo lwennyini kubanga yasooka keebalama ng'asindika balooya be ng'olunaku lwe yalabikako yeecwacwana n'akafuluma ng'agamba nti bye baaliko tebyali mateeka. Throughout the inquiry, the Honourable Namuganza exhibited disrespectful behaviour. On several occasions, she did not appear in person as required. And on Wednesday, the 14th September 2022, when she appeared before the committee in person, she was 1.5 hours late and did not apologize for her late coming. She later walked out of the meeting in protest, stating that the proceedings of the committee on rules were an illegality. Father Charles Onen agambye nti bafunye obujulizi obumala okusingisa Namuganza omusango gw'okuvoola Paalamenti nga beekennenya obubaka bwe yateeka ku WhatsApp group ya Paalamenti nibiyayogera ku mikutu gya intaneti era nga alipoota bw'etyo esabye Paalamenti ejja obwesige minisita Namuganza olw'okweyisa mu ngeri etasaanidde ekintu ekisiga ekifaananyi ekibi eri Paalamenti kw'ossa n'ebitongole bya gavumenti. Recommends that the House invokes Article 118(1)(b) of the Constitution and Rule 106 of the Rules of Procedure to censure her. Wabula amyuka Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa agambye nti alipoota eno bajja gikubaganyako ebirowoozo nga babaka bonna bagenda mu mizannyo giri e South Sudan bakomyewo. I'm giving you this week to read through the report. You comprehend it properly, and then next week I will guide on which day we shall have a debate of this report and make a final resolution on it. Bw'ovuma Sipiika oba ovumye ku Paalamenti ya Uganda, therefore buno obunyomi obwa Namuganza tetujja kubukkiriza. Ekirungi recommendation ebadde so clear, bannayuganda babeere n'essuubi nti tugenda kukola ki okusensaringa.